kali lugambo mba nnyingiddewo ndubawe oba sirubawa mu commentary section gamba nti simple lutuwe kiwandikewo nange ndubawe ennaku zino neeraga n'olugambo lwange naye engeri gye nina omulimu gw'okubawa olugambo sigenda ddusirikira video gy'olaba ku screen olyayinza okugamba simple oyo AI si AI reality omwami gw'olaba mu video ng'ali ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine president wa National Unity Platform amannya ge bamuyita Madowo. Madowo ndowooza ye muntu essaawa zino Samia Suluhu president wa Tanzania gwasingira ddala obutaagala. Tambuza video eno nga kuwe. That gentleman Madowo njagala nga sinnakuwa nsonga lwaki nkoze video eno nkubuulire ebitono ennyo bye mumanyiiko. All I know about this gentleman, Madowo, is a CNN international correspondent and host of the African Voices, Changemaker and Playmakers series. He was previously a North American correspondent for the BBC and also anchored breaking news and presented BBC World News America from Washington, D.C. Njagala mukakase Kyagulanyi nti ebintu byonna byakola tebimala gaggwawo yabibala. This gentleman Madowo gw'olaba ne president enkya ya leero nga tannabasimbula genda nakawa akedde kukola naye video akedde kushutinga naye video egenda okubanga airinga ku CNN in just a few days from now. Ono mwami omulimu gwakola right now okubeera mu Uganda essaawa zino ono mwami mukozi wa CNN era kyakola kyeyakola mu Tanzania just a few months ago. This is a man that exposed the killings that happened in Tanzania in the just concluded elections. Sagala nnyo kwogera luzungu because omutwe gunnuma naye ngenda ddwogera. Tambuza video. Madowo ali mu Uganda. Madowo ali mu Uganda. Omusajja yakola documentary, a 5 minutes mini documentary about the protests ezali mu Tanzania ku lunaku lw'okulonda. The same man is in Uganda. Uyo ali mu kuseka ne president babadde magere. Ono mwami yaliko mu Uganda eddako ne bamukwata kati essaawa zino azze mu Uganda nga correspondent wa CNN tosobola mukwatako. Yali mu Tanzania. Omusajja yakola documentary n'asika satellite footage ng'alaga the mass graves mu Tanzania ze bazikamu abantu be basse. Now, this man is in Uganda. Enkya ya leero abadde ne Bobi Wine emagere nga bawayawaya nga banywamu ono kyaliwe as in personal friend, just a phone call away. Nkulaga how Bobi Wine has tried to build his security. Taina security ya mamuntu yasiba bagamba kamera ye security yaffe kati kamera tubadde ffe tulina bu AK47 Aleese anjitentya Aleese nuclear eri mu Uganda, and trust me wabanga ze Uganda kiba kitegeeza agenda tambula naye this whole week. Eno wiki si ya bulijjo asokedde nakawa naye ate remember ku Lwokutaano ayina okgenda Ekaseese eyo ebigenda obba tebijja kuba byangu mumuyinza okuba temugitunuulidde nnyo naye nga as I talk right now Madowo is in Uganda. Expect a mini documentary on CNN very soon. Ono omusajja okubanga kyaliwa Bobi Wine kiki kye tufunamu. Museveni abadde akozesanga nnyo omukisa gw'okulwana information reaching those international media houses era nga
akozesa sente y'omuwoomusolo mbu okugezaako okushugwa kwotinga ebibi, the atrocities that have been happening in Uganda. Bobi Wine okubanga is a friend ne bano abantu, which means bano abasajja bo kye baagala content kasita banga ali credible. Kati wabanga asobola okubira Madowo n'alinnya ennyonyi n'ajja Uganda okukola naye kino kiralamu. Simanyi oba mukalaba oba mukategedde, I just don't know, but all you have to know, the man is in Uganda. Tambuza video eno bayinza omukwata, omanyi be tuli nabo bo tebaagala kumanya, naye kamera kyekyokulwanyisa kye tulina. Omusajja ali mu Uganda ava kukola ne president enkya ya leero. We are expecting this to be out pretty soon. Kuba bano bagambye nti Madowo is a CNN correspondent and host of the African Voices, eyo show ebeera ku CNN, change maker and playmakers series. Okategedde. So we are yet to see the president on voice on African Voices ku mukutu ogwa CNN International. Inter what? Akategedde. Njagala ogambe nti simple omusajja ayidde. Nyongera okujjukiza gona wonna akoyo bupangisa, okoyo kukonkona Land Road, Jolo Quality Properties and Real Estate Consultant Limited, bakakensa mu kutunda amataka, bakugonnomoleddeko bagiyisa ki Black December. Yingira omwaka lya Christmas nga toli mupangisa, genda wefunire polotiyo mu Jolo Quality Properties ku kakadde kamu n'ekitundu, ate bakwata n'ekibanja mpola. Kuba ku ssimu gy'olabawo wansi 07703 73594. Yogera n'omukyalo oyo, trust me, ogenda kubanga naawe olina ettaka eriryo. Omanyi kye kitegeeza oyingira omwaka ng'olinamu kapolotiko? Omanyi kye kitegeeza gwe? That aside, ladies and gentlemen, olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali Nakawa. Yes, ali Nakawa. Asookedde waawayiswa mu Fumbiro. Eyo nno ne waawayiswa mu Fumbiro Nakawa yeeyo, oba ye West oba ye East, omanyi sibimanyi bulungi nnyo. Yewasangibwa barracks emanyikiddwa ng'eyambuya. Kati mwogera ku bantu, mwogera ku bifo ebiyina ghetto, naye ebifo ebiyina ghetto esinga okuba deadly. Esinga okuba deadly be bana b'embuya. Tebakulimba nti waliwo abasinga. Basically Nakawa division eyina ghetto ezisinga okuba deadly newakubadde nga bo tebeeraga bino bimweraga simanya biki, simanya agamba yasambwa. That is nonsense. Abaana b'e Naguru, that is also in Nakawa. Naguru Lower, abo babi ze nabakuliramu. Abaana b'embuya olwaleero kulembeze gyali ogenda giwulira. Tambuza video.